Geno Yoweri Kaguta Museveni yatidde okuwambibwa n'agaana okugenda mu ggwanga lya Amerika okwetaba mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze ab'amawanga olw'78. Ono yatidde okulaba nga awambibwa nga yakatuuka eyo ng'ebyatuuse ku munne ow'e Gabon. Anti kati abaana mu Africa abakulembeze bwe batambulamu nga bawamba oba nga babasalako mu State House nga bawamba obukulembeze. Kati yatidde n'agamba sina gagenda ayinza oba n'akalinnya ennyonyi abaana ne bampamba n'enswalira eyo. Kwe kusindikayo abadelegate oba abamukiikiridde ab'enjawulo. Naye nno be yasindise ate ebivaayo biraga nti byampuna bo batandise kwepiica bwepiica so tebali ku mulamwa gw'abasindikiddwa gw'abasindisizaayo era tewali kya makulu kye bagenda kuggyayo nga bo be yasindise. Anti akavuyo akaliwo waliwo gurupu bbiri eziri mu kulwanagana wakati yeeyo Geno Yoweri Kaguta Museveni gye yasindise ekulirwa Vice President Jessica Alupo Generali ekulirwa Jessica Alupo ate n'amala n'asindika n'ettiimu endala ekulirwa Prime Minister Nabanja. Abategese olukuŋŋaana luno basobeddwa eka ne mu kibira anti beebuuzaawo we baba batandikira kuba badelegate be bamu bamukulembeze omu bonna bazze kukola ekintu kyekimu ne beebuuza ki ekiba kiddako. Awo ensimbi y'omuwi w'omusolo gw'omunnayuganda eri mu kutokomoka kuba wano omuwi w'omusolo at work. Kale ebiriyo bigamba mbu ate nno be basindise abatalina mulimo kati batuuse batandise kwepiica bwepiica twepiica tuba situlinawo mulimo ne baleka ttiimu endala n'egenda mu maaso. Era buli avaayo yeekubisa kaserefi okulaga ensi nti mundabye nange nnyingiddeko mu assembly amaala agali eno bannange twafudde edda. Kansooke nkuwa eggulire lino mu bujjuvu bwalyo ate tugende mu maaso n'ebigambo. Wano wendi alupapula lwa Daily Monitor aluwandiise mu Lungereza ngenda kubiyisaayisaamu katini ate mmale emikuddize mu Luganda tutambuze ebigambo. Agambye nti despite President Museveni despite President Museveni designating Miss Jessica Alupo to represent him and the country at the 78th United Nations General Assembly underway in New York, Prime Minister Nabanja surfaced with another delegation pushing up the number of officials listed to represent Uganda to 71 and sparking confusion and a diplomatic headache for hosts. Kati nno eggulire lino ligamba nti Geno Yoweri Kaguta Museveni ng'oggyeko okuba nti yawadde Miss Jessica Alupo okugenda okumukiikirira mu lukuŋŋaana lw'amawanga olw'omulundi ogw'78 olwa United Nations wali mu ggwanga lya America mu kibuga New York ate babadde bali awo nga ne Prime Minister Nabanja naye ajja ku lubbeeta abebbera ng'alina ekibinja ekikinaye kyakulembedde mu lukuŋŋaana luno. Awo nno omuwendo gw'abannayuganda abakiikiridde Geno Yoweri Kaguta Museveni omuntu omu bw'ati mu lukiiko lw'abakulembeze b'amawanga omuwendo ne gwera gw'abantu 71. Era kino kyaleeseewo okusoberwa wakati waabo era n'okuluma omutwe wakati waabo abategese omukolo guno. Oyo nno ye Generali Museveni ali. Bano be bagenze ne Jessica Alupo be yagenze nabo Geno Yoweri Kaguta Museveni be yasoose okusindika bagende ne Jessica Alupo. Ate twadde tuli awo nga ne Nabanja naye asindikiddwa kwegamba bonna tabeesiga n'abasindika mbega. Genda ombegere Alupo oyo bayinza omuwa obukulembeze bw'eggwanga n'ampamba. Gwe mumbegere Nabanja oyo ayinza okunzibako obukulembeze bw'eggwanga. Museveni ye bw'ati ebintu bwe bwabikola teyeesiga muntu bwakusindika wano ate ng'asindikawo n'omulala musobole okuba ne confusion oleme okuba concentrating okuba ku kyokola ekyamagezi mubeere nga mwenna muli ku bunkenge. Bannayuganda kino bakyogerako kitya kuba abantu 71 okukiikirira omuntu omu kitegeeza ssente za muwi wa musolo gwe nange yeri mu kutokomoka gye bali mu kudiibuuda bali mu kwepiica bali mu kwewanika bali mu kwebaala bakola buli kye baagadde okukola anti omusimbi guliwo anti gwe munnayuganda ow'omusolo. Kati bo tebibakwatako kubanga ensimbi zabatereddeko padyemu biki beeyagala. Kwepiica in action twepiica abantu ne Uganda twepiica. Bye biri eyo mu ggwanga lya USA abantu be basindise ate okuba nti bakiikirira omuntu omu bali 71.
newebuuza kyekyaganya omuntu omu okugenda okwekikirira mbagambye General Kaguta Museveni ebintu yabitiddemu atya ekiyinza okuddirira kubanga kiri nti ebiza ebibeera mu mawanga ag'enjawulo abaana nga bawamba abakulembeze nga bafulumye ng'ekyadde Gabon nga Congo Brazzaville, yeah, Congo Brazzaville. All right, yeah. Bamuwambye ng'agenza okuyita mu lukunguko luno olw'amawanga amagatte ati ne Museveni n'agamba nze Museveni yaako ngende bampambe yaako kwe kusindikayo munnaffe Jessica Alupo yali atuuka ne ttiimu ye ng'atolowooza maama Robina Nabanja naye tatuuse mbu maama Robina Nabanja naye yagenze ne delegation ye owamu abantu ababiri Jessica Alupo ne Nabanja Vice President ne Prime Minister ne baweza abantu 71 kino nno kitabudde abategese omukolo guno nga balaba resources zeyongera ne bagamba what extravagation is a Uganda lesson. Naye amawulire ge tufuna agagamba mbu Nabanja Robina Musafiri ne banna abalala awo ebintu babituse ne bakubya just Buserefi ne babivaamu bali mu byakwepiica n'abantu bagenze nabo just bagenze ka holiday kwepiica bepiikirireko mu America mbu bafunire olubuto mu America bakomba bagamba ono omwana olubuto alufunira mu America kwepiica ne action. Anzogera ku muganda wange ono Nuwa Mutwe asooka abikugambe kuba ati waliwo ak'enjawulo kasomodde ne ngamba nange kankagatteko wano tusobole okukagabana ffenna ensonga za kwepiica Nabanja. Eno gavumenti oseka bw'okaaba, eno Uganda yaffe oseka bw'okaaba. Era ndowooza tuyinza kugamba gano gambadde mankatabu nakwetiriba oseza mu ngatto z'aba big boys. Mukyali ku lukalala lw'aba minister oba gwe boyita ba delegates abagenzi mu New York mu America. Obadde okimanyi ku lukalala okwo abakulu abamu baatutte obumpwankimpwanki bwabwe ntegeeza obumere bwabwe obw'ebbali nga baali babusuubiza nga nja kulinyisa ku bbaati nkutwaleko mu America olambule ku America bulungi nnyo. Naye nga takozesezza ssente ze nga nzibunaga nti owa minisita nfunyemu ka break ngenzeeko wabweru. Bagenda batambuliza ku official visits nga zino ziri well facilitated by the taxpayers money. Bagambye babuuzizza Nabanja ate personal gym instructor wo akola ki ku lukalala luno. Omanyi kakati embeera nga emugirabe e Uganda mbeera ya bunnyogovu ate ne mu America eyo bangambye kuba bangambako Seattle UK n'engeri gye tugenda mu Seattle UK bangambyeko mu America bwe tugenda mu New York obunnyogovu bungi. Kakati gym instructor ono alina okunkwatamu mbu gym instructor takoma mukwatamu akwatiramu ddala wali ewaleeta ebbugumu. Kakati gym instructor nga naye bateeka ku nnyonyi. Kakati nfunyeko ku mawulire wano omanyi nga wenkugambye bano bonna 71 badde tebasobola kuyingira mu lukiiko olwo batuulemu kuba ne Nabanja yennyini yadde talina kyakwogera. Bamukaseeko bukasi ku order paper. Adonia yebale yamukaseeko bukasi kyovula yatuuse mu luumu we bateeseza n'akisika y'essimu n'anyiga selfie mu lutuula mwennyini n'agisimu n'anyiga selfie. Kugamba vice president yewa mulabye we yalabye ku president wa Burundi n'amegerera ate yatuuse ku William Ruto n'abanga obalabye eki kyokka bano bakulembeze baffe they neighboring presidents. Osala busezi wali eri kabombadia ne kakushawo n'olaba ku William Ruto naye omulabi ng'alinga alabye omukungu w'amaanyi. Kakati bangambye okero oliyemu yali naye akamere kake bbali nako yakataddeko ku list. State Minister of Foreign Affairs. Vice President naye owi yagenzedde naye wano mu kikapu. Abamu bali ku streets za Manhattan bali mu kuzunga abalala bali mu zihotero n'ebigenda mu conference mu General Assembly tebalina kye bamanyi. Kakati sente yaffe y'omuwi w'omusolo kakati bagikozesa ne mu kwepiica. Awe eggwanga weeriri wano we tuli
kakati ekisinga okwasa ennaku abalala zigundi zino zi entrage zino zirina okubaako ba media personalities abagenda okukapchalinga buli kitekinga place buli kitambula mu assembly zino naye olwaleero Nabanja Bamukute yekwatidde kamera yekwatidde therapy vice president naye Bamukute yekwatidde simu okiwuliza omwami yalina okumukuba ku bifaananyi kati kitegeeza omunyago gwonna gwe banabba eyo tewali agenda kukola publication yonna nti bannaye kakati abasuubiza otuwola be bano bwe bati ne bwe bati teri kati omunyago gwabe bagenda kukuta nagwo okitegera naye kirayika omukulu omu yali yasuubiza oluvubuka n'alugamba omanyi gwe nkwatamu nnyo nkwatemu nnyo ngenda kuwayo ekirabo ekyo ngenda kuteekako ku nnyonyi nkutwaleko mu America munnayo oluvubuka emirimu tetukoma gikolera wano Uganda oluvubuka lwadde lulina okutambula emirimu lugikolereko ne mu New York mu America lukolereko eyo emirimu nti omukyala bamugambye empewo nnyingi nnyo bunyogovu bungi nnyo mu New York akati oluvubuka luno lulina okubeerabeeramuko era abamubuuza nti instructor akola ki ku list n'agamba muzeeyi awo omajje n'Omuseveni nga bwe yali agenda mu Russia yasitula famire ye yonna yatwala famire bwe yali agenda e Russia yasitula famire yasitula omukoddomi n'asitula muwala we n'atwala e Russia ne Serbia kakati ffe lwaki mutuvunaanula okuba tuleese ba personal instructor personal instructor baffe ate nga balina okunkozesa ku zowe lwaki munvunaana Museveni yenga temwamuvunaana nga asitudde famire agitutte mulirabye eggwanga bwe tuli tusekama nakunaku niyinga kyekyo kwepiica bali mu ziwotero beepiica kati ate nina etteeka lyenfunyeeko already eyo budget yali ya stampingibwamu dda n'ensayiningibwako Minister of Finance jjukira zino sente ziva ku consolidated fund sente zibateekawo ebbali wali budget basoma 52 trillion manya nti almost 13 trillion zivaako ne zigenda consolidated fund kati zino ze ziri mu kufacilitatinga bano bonna bajjayo bujja banga finance minister already eyo list yali yasayiningako dda n'approvinga sente zino kati ate abamu tebagenze list yonna eyo nga wogiraba 71 mutegeezeddwako nti kwagenzeeko nga 50 5 kwana mu 5 kati bano omudidi bagufunye mu bujjufu ne bakuba kabina Uganda ekoze ebyafaayo kati kankubuulire Malawi yebadde ekyakutte ekisooka kubanga Malawi yatwalako ba delegates 10 ku mulembe gwa Bingu mu Africa jasitula ba delegates 10 ne babatwala United Nations General Assembly ne boogera olulimi baluyitawo lwa Malawi kati nga wolabe Uganda olwaleero basitudde 71 mu Luganda lwe wali lwe boogera buli omu atunula bwe bati buli abatunulako abatunulira nga kisekerero kati Uganda yoko naye Malawi njavu ne Uganda njavu ne bakutte omuwendo ogwo gwonna ne basindika mugende byebyo mubiwulidde bagenze 7 naye ng'obuuza ekyabatutte era kye baanonye era kigenda okugasa eggwanga ku byabatutte tokirabawo okuggyako okwongera okunona ensimbi z'omuwi w'omusolo munaffe agambye nti bali mu kwepiica kuba obuuza rere omugaso omunene nga togulabawo omuntu omu yalina okugenda kali simanyi bo bonna bagenze kwogera biki naye nga kino kikulaga nti Just General Museveni atidde takyagala kufuluma ggwanga nga munnamateeka wa Kyagulanyi bwe yagambye nti Mwami Museveni kati atyana okutambula okugenda mu mawanga ago agali mu demokrasiya kuba tamanyi ddi kiragiro ekiyinza kuyisibwa nti ayo kamata huyo mumukwate kati yekengera nnyo kyova takyagala kutambula asindika yaabo bagende oba ensimbi z'omusolo bazonoonye kasitaba nga yetakwatiddwa kyeyewala kimu kulaba nti takwatibwa takabwa tebamukaba ate kumusiba okwongera okumuswaza n'okulaga ensi nti no naye asibwa kati kyali mu kwagezaako okutaasa embeera kwe kusindika yaabo amaaso mu gateeke kwabo ng'eno ye bw'apanga ebirala
naye nga kyonna kye kiri yagambye tajja kugendayo, naye ate ensimbi z'omusolo ne zoonooneka buwumbi na buwumbi, bwanana na bwanana. Kiri ggwe nange gye ndi okola nga tutaasa ensi yaffe, kuba okubanga omukulembeze asobola okwonoona ensimbi z'omusolo mu ngeri bweti nga talinaamu na mutima nagumu gutya, na mutima nagumu gwennyamira, nakugamba nti naye ensimbi zenyonoona nga mpitirivu, naye ensimbi zentaddemu nga nnyingi bulala, naye ng'eggwanga liri mu kufiirwa nga tebimukwatako, awo omanya nti niwe tugenze wabi, omanya nti niwe tutuuse wakambwe. Tuba tulina okwesabiranga eggwanga, tusabire eggwanga lyaffe, tusabire ensi yaffe, kubanga ebintu byasobyesobyemu. Tuneeyamba tutya, tuneetaasa tutya? Tulina kulwana lutalo sematalo, tulina kufuba okulaba nga tweddiza eggwanga lyaffe, nga tuddiza obuyinza bw'ensi yaffe, ate nga kijja kusoboka singa tunassa kimu ne tugamba nti ekimala kimala, tuyimuke, tutambule, twekyange, tumenke, twekalakaase. Mwami Museveni tumuggyeko mu mirembe. Uganda ejja kweyagala, Uganda ejja tunyumira, Uganda tujja giwoomerwa. Mbaagala nnyo mwenna abaliko, mwebale kubaako. Tujja kukikola mpola mpola paka tunatereeza eggwanga lyaffe, ate nga tulina okwongera okulabisa buli weetaagisa okulabisibwa, ensi etegere bannayuganda bongere okumanya. Mukama bankuumire, mweraba.